toyina kulekerawo kusaba olwongera kulaga ensonga nga 5 lwaki mukwano wange toyina kulekerawo kusaba. Nze Brother Steven nobagita Chosen Nation nga kweno channel tulina topics ezenjawulo zetubanga tuyiga n'ebirooto ebyenjawulo. Ekyokedera mukwano wange kyolina okumanya nti essaala kintu kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda era waliwo ensonga lwaki toyina kulekerawo kusaba. Ekyokedera bw'olekerawo okusaba mukwano gwange oluzinga empuliziganya ne Katonda eruzinga. Bantu bangi nnyo batambula naye nga eggulu liggale mukwano gwange ery'obulamu bwo olw'ensonga tokyanoonya bulungi Katonda, tokyasaba. Buli bw'olekerawo okusaba mukwano gwange eggulu lyeggala ekizikiza kikwata mu nsi ey'omwoyo. Kati buli bw'olekerawo kubanga onoonya Mukama, buli bw'olekerawo kubanga osaba, ekizikiza ekyo bwe kikwata kibeera kizibu penetrating okuba ng'okiyitamu oba ng'okomawo oba ng'ozza okusaba. Kivula abamu olaba ng'ositwagulinga nnyo mu ssaala. Gy'okoma okusaba ennyo, gy'okoma okubeera n'enjala y'okusaba, gy'okoma okubeera nga tosaba, gy'okoma okulaba nga kizibu nnyo okubeera ng'osaba. So essaala ekuyamba nnyo okuba ng'okonekitinga ne Katonda. Essaala ereeta enjala y'okuba ng'onoonya Katonda, ate essaala ekuuma empuliziganya yo ne Mukama, ekuuma connection yo wakati wo ne Katonda. Bw'obanga olina connection wakati wo ne Katonda, kitegeeza empuliziganya weeri. Bw'obanga empuliziganya weeri wakati wo ne Katonda, suubira bingi okuva mu mpuliziganya wakati, kubanga oyogera ne Katonda n'ayogera. Okay? So essaala mpuliziganya, Katonda ayogera nawe n'oyogera. Kati olw'obeera nga mukwano gwange tokyanoonya Katonda, manya nti empuliziganya yo ne Katonda esaliddwako totale. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yakobo essula 4:7 egamba nti submit yourself to God, resist the devil and the devil will flee from you. Olw'omunaana gamba draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Now, kyensinza okulaba mu lunyiriro olugamba draw near to God and he will draw near to you. Lw'obeera ng'onoonya Katonda, lw'obeera ng'osaba, manya nti mukwano gwange nti osemberera Katonda. Bw'osembera Katonda naye akusemberera. Katonda tumusembera kuyita mu ssaala engeri gye tumukola ki? Tumusemberera. Bino ebirala byonna kusoma kigambo kituyamba okutegeera Katonda, kizimba okukkiriza kwaffe. Kyova olaba kirungi nnyo okuba ng'osooka n'osoma ekigambo n'ogenda kusaba kubanga okukkiriza kukweyongera. Okay? Naye ng'essaala kikulu nnyo nga abaana ba Katonda okuba nga tusaba. Essaala ekusembeza okumpi ne Katonda. Essaala ekuyamba okubeera bumu ne Mukama. Katonda okuyingira munda mu ggwe, ayingira munda mu ggwe okuyita mu ssaala z'okola ki? Z'osaba. So mukwano gwange tolekangayo kusaba. You have to submit yourself to God through prayer. Esomero gye basome. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Peetero ekisooka essula 5:8 Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba be sober-minded and watchful. Your adversary the devil plows like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, stand firm in your faith. Mukama fulungi yeebazibwe nnyo. Nti sitaani atambula ng'empologoma anoonya gw'anatta. Bayibuli Oluganda egamba mutamirukenga mutunulenga. Omulabe wammwe sitaani atambula ng'empologoma awuluguma anoonya gw'anaalya. Oyo muziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe. Kasooke kumaawo. Sitaani atambula ng'empologoma anoonya gw'anaalya. Bayibuli Oluzungu erijja bulungi bw'egamba nti be sober-minded and watchful. Be sober-minded and watchful. Kitegeeza mukwano gwange beera ng'olaba ng'oketta. Ogenda kuba ng'oketta otya? Ng'oweekuumira mu kusaba. Kubanga essaala eggula amaaso g'ag'omwoyo. Bw'osaba obeera olaba. Bw'onoonya Mukama Katonda abaako byakwolesa. Tusobola okuba nga tuli mu kusaba n'ofuna okwolesebwa. Tusobola okuba nga tuli mu kusaba Mukama n'akuwa ekigambo eky'amagezi. Tusobola okuba nga tuli mu kusaba mukwano gwange n'ofuna ekirooto ng'omaze okusaba. Mukama Katonda n'akubikkulya n'akulaga. So essaala kikulu nnyo mukwano gwange. Toyina ngeri gy'ogenda kulwana lutalo okuggyako ng'olaba mu nsi ey'omwoyo. Ogenda kulwanyisa nnyo kw'otategedde. Amaanyi ogenda kugagjawa. Bayibuli tugambye be sober-minded and watchful. Your adversary the devil plows along like a roaring lion, seeking someone to devour. Sitaani ali mu kunoonya omuntu gw'anaalya. Anoonya gw'anaalya naye alaba tagenda kumulya kubanga ajja kugenda okujja nga wamutegedde dda nga Mukama yamukubikulidde dda. So mukwano gwange omuntu atanoonya Katonda, omuntu atasaba, manya mukwano gwange nti obutasaba
tanoonya Mukama kuba kwewaayo mu maaso ga Sitaani. Osalindalinga n'abeera mu lutalo n'owanika emikono n'ogamba nze mpanise. So mukwano gwange gw'olekera okusaba manya nti owanise, Sitaani akulye kuba yatambula ng'empologoma. Tulabye ng'anoonya gw'anaalya. Budde gye twasomye Yakobo 4:7 agambye, submit yourself to the Lord, resist the devil and the devil will flee from you. Mukama, you have to submit yourself to the Lord first. Olina okwewaayo mu maaso ga Katonda olyoka olwanyisa Sitaani. Bwe teweewaddeeyo bw'otasemberera Mukama tolina ngeri gy'ogenda kubanga olwanyisa Sitaani. Naye tugenda ku pointi yaffe ey'okubiri, mukwano gwange, lwaki tolina kulekera okusaba? Ekyokubiri mukwano gwange, bw'olekerawo okusaba ogenda kubeera mukwano gwange nga weekulembedde wekka. Omuntu asaba akulembera Omwoyo Mutukuvu. Omuntu asaba Mukama Katonda aba asobola okumulaga obstacles, asobola okumulaga hindrances, aba asobola okutampinga mu nsi ey'omwoyo n'alaba mukwano gwange ekigenda okujja. Nga bwe tulabye wali Bayibuli etugambye be sober-minded and watchful. Obo aba alaba. Kati mukwano gwange bw'obanga tonoonya Katonda, you're going to lack guidance. Ogenda kubanga weekulembera wekka na wekka, togenda kusaba mu mitego gya Sitaani kubanga ogenda kubeera mu kizikiza. Emitego egiri mu kizikiza osobola okugiraba. Tosobola kulaba mitego giri mu kizikiza kubanga kiri ekikubo kya kizikiza. Ne bw'obeera mu kitangala obeera eri Katonda, emitego gyonna omulaba Sitaani gy'atega ogenda kubanga ogulaba. So bw'obanga mukwano gwange oyagala okubeera ng'ogaidingibwa Katonda, ogenda kubeera ng'osaba. Essaala zitugaidinga nnyo mu maaso ga Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bw'obanga oli muntu atanoonya Katonda, mukwano gwange, oli mosaikira okutomera. Anjeta ogambe Mukama Katonda teyannyamba, Mukama teyannyamba, naye omunoonya oba amala gwekulembera wekka na wekka. Omwoyo Mutukuvu yatuwa direction bw'osoma mu kitabo kya Yokaana 16:13. Omwoyo Mutukuvu yatukola ki? Yatudirectinga era Bayibuli etugamba bakulembera Omwoyo Mutukuvu abaana ba Katonda eri mu Baruumi 8:14. Abakulembera Omwoyo Mutukuvu abaana ba Katonda. Omwoyo Mutukuvu agenda kukulembera atya? Ng'onoonya Katonda, ng'osaba. Bayibuli yogera mu kitabo kya Isaaya essula 3 olunyiriri olwa 21. Bayibuli egamba, bw'onaakyamira ku mukono gwo ogwa ddyo oba ogwa kkono, amatu go ganaawuliranga ekigambo ekikuvaako emabega nga kyogera nti lino ly'ekkubo litambuliremu. Bw'osoma Bayibuli Oluzungu egamba, and your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, when you turn right or when you turn to the left. This is the way, walk in it. This is the way, walk in it. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Lino ly'ekkubo litambuliremu. Ogenda kutambula otya mu kkubo eryo? Ani agenda okugaidinga? Ani agenda okulaga ekkubo? Ye Mukama. Eddoboozi lya Katonda ogenda kuwulira otya? Ng'omunoonya. So mukwano gwange gwe atanoonya Katonda, osubwa. Obanga tonoonya Katonda, mukwano gwange osubwa, ogenda kuba nga tolina guidance. Bayibuli etugambye nti amatu ganaawuliranga ki? Ekigambo ekiva emabega nga kigamba nti lino ly'ekkubo litambuliremu. Ekkubo etogenda litambuliramu otya nga tolitegedde. Ani agenda olikulaga? Mukama kennyini agenda okulungamya mu makubo ge osobola ogatambuliramu, ate agenda okuwa amaanyi ogatambuliramu. So mukwano gwe oyagala direction, oyagala kutegeera magenda go, byonna biri Katonda. Omuntu yenna atanoonya Katonda, oba omuntu yenna bw'olekerawo okusaba, manya mukwano gwange ogenda kutambula ng'oli wekka, ogenda kuba nga tolina guidance, ogenda kubeera puzzled, ogenda kubeera confused, eggulu ligenda kweggala mu bulamu bwo. Ensonga empuliziganya wekisazeeko, tolina communication, tewali mpuliziganya mu Mutukuvu, kyo bigenda kukusobera. Ensonga eyokusatu lwaki tolina kulekera okusaba. Buli bw'olekera okusaba mukwano gwange n'okukkiriza kukunafuwa. Abamu ekisinza okuleetera okuba nga onafuwa mu kusaba, okukkiriza kukuba nga kugenda wansi. Ate buli bw'olekera okuba nga osaba, okukkiriza kwo kwongera okuba nga kunafuwa. Bayibuli egera mu kitabo kya Baluumi essula 10:17. Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. For faith comes by hearing and hearing the word of God. Baluumi essula 10 oba Romans essula 10:17. So mukwano gwange okukkiriza kuva mu kigambo kya Katonda. So buli tunoonya Katonda atuwa ekigambo, atuwa guidance, kubanga empuliziganya ebeerawo. Okukkiriza kwaffe kweyongera kubanga bw'omunoonya n'akuwa yakale, n'akuwa assurance, n'akulaga nti ekyomunoonyeza agenda kukikola. Kale ekyo bwe kiba mukwano gwange oteeka okukkiriza ku kigambo Katonda kyayogedde. Yesu yeebazibwe nnyo. So kati obanga tunoonya Katonda mukwano gwange, ensi eyo mweyaggalwa n'okukkiriza kwo kugenda kunafuwa. Essaala ereeta amaanyi, kinjagala obagamba. Essaala esitula okukkiriza kwesitula emmeeme eyo. Bayibuli egamba, cast all your burdens to the Lord. Cast all your burdens to the Lord because he cares for you.
Katonda afaayo nnyo eri obulamu bwaffe, Katonda afaayo nnyo eri ebintu byonna. So kati mukwano gwange buli wokwata ebyo bikutawaanya nobiteeka mu maaso ga Katonda, manya mukwano gwange omukwasiza emigugu gyo okuweza okugenda kweyongera nti okimanyidde ddala nti agenda kubanga akola ku nsonga zo. Naye buli wobeera nga tosaba kitegeeza olinga gamba Katonda tafaayo, byomugamba buli otabiwulira. So buli wobeera ng'osaba manya nti mukwano gwange okukkiriza kwo kugenda kubanga kweyongerako. Yesu yayogera n'agamba netunamala okukkiriza okutono gw'okwakaganda tunagamba olusozi tunasimbula ng'ensozi tugamba olusozi gwe siwukawo olyongere bubiki muki mu nnyanja. Naye kijja okugamba mukwano gwange obanga tolina kukkiriza n'otwanyiita owandibadde okozesa dimension gy'olimu tetusobola kukola kubanga kkiriza tewali. Nate okukkiriza kwokka tekukola, kukkiriza kuva mu kukulya ekigambo kya Katonda, okukkiriza kuva mu kubeera kwa Mukama, okukkiriza amaanyi agasobola ebintu gava mu kubeerawo kwa Katonda. Okubeerawo kwa Katonda ekigenda okuleeta ze ssaala z'osaba. Ewatali ssaala tewali kubeerawo kwa Mukama. Essaala ereeta okubeerawo kwa Mukama, essaala ye energizing omwoyo gwo. Kati mu buli wobeera nga tunoonya Katonda omwoyo gwo gunafuwa, ki ekigenda okuddako? Tuva ku pointi yaffe namba 4. Namba 4, bw'obanga tosaba ebikemo bigenda kukuwangula. Yes, ebikemo bigenda kukuwangula. Temptations is going to overcome you. Lwaki? Kubanga buli bw'osaba omwoyo gwo gufuna amaanyi. Kati bw'obeera nga tunoonya Katonda ebikemo bikuwangula. Yesu yatuwa amagezi mu kitabo ky'Amateeso 26:4 n'atugamba tusabe tugenda mukemebwa, kubanga yatugamba nti omwoyo gyaffe gwagala okukola ekintu ekirungi, gwagala okukola ekirungi n'emibiri gyaffe minafu. Kati buli wobeera nga tonoonya Katonda, buli wobeera nga tosaba, omubiri gwe gufuna amaanyi tegusinga omwoyo gwe guva pawalinga. Bwotyo mukwano gwange obeera owangula buli kaseera, entalo zikulema. Ogenda mu kitabo ky'Abagalatiya 5:17 Bayibuli eraga nti omubiri n'omwoyo byolekanye olutalo. Omubiri gwagala ekiri contrary ku ky'omwoyo, n'omwoyo gwagala ekiri contrary ku ky'omubiri. So nga tunabana kulwanyisa sitaani mubiri gwo gwennyini guli mu ttalo n'omwoyo gwo, biri gwagala birala n'omwoyo gwagala ki birala. Kati mukwano gwange agenda okwenajayizinga omwoyo gwo, ogenda gwenajayizingira wa kusaala. Kati buli woolekerawo okubanga osaba, buli woolekerawo okunoonya Katonda, omubiri genda kutwala amaanyi gonna, omubiri genda kuva pawalinga omwoyo gwo. Omukwano gwange okuwa emirembe, ofuna anxiety, kwegamba otandika okubeera selfish desires zo. Ate nga Bayibuli tugamba tambulenga mwoyo tusemenga fulfillinga desires zaki z'emibiri gyaffe. Ogenda tambula etyo mwoyo ng'oweewaayo eri omwoyo omutukuvu. So mukwano gwange gwe atawanyizibwa ekibi, first of all weetaaga kye bayita okusumululwa. Ekigenda okubanga kikeepinga deliverance y'omukwano gwe gwegumira maaso ga Katonda. Kyobala bangi mwasumululwa naye ate ogenda okulaba nga emize gye wasumululwamu nga ddala okimanyidde ddala Yesu yakusumulula, naye ate ng'olaba gitandise okuva pawalinga. Kiki? Yesu teyakusumulula bya ddala, yakusumulula bya ddala, naye kiki wakola? Waleka ennyumba nga nkalu. Mujjukira Yesu yatuwondinga the danger of emptiness. Ye bw'agoba omuzimu gumu ne gukuvaako ne gugenda, buli ogudda ne kusanga oli mukalu weetebera 7. Era natugamba nti omuntu oyo agenda kubeera waasi n'okusinga bwe yali. Ekyo kiri sokwasaninga. So ng'omwana wa Katonda toyagala kuddayo mu bye wavaamu, toyagala kuddayo mu busibe, oyagala kukuuma deliverance yo, ogenda gikuuma ng'oli mu kusaba. Obanga mukwano gwange olyange obaka bwe kukuwa omukisa subscribinga ku channel obanga oli mupya ona kade bona kikola ekyo buli tunabanga tadde video ojja banga ofuna notification. So mukwano gwange jjukira ekintu kimu, buli bwolekerawo okusaba, when you stop praying you start dying. Buli olekerawo okusaba mukwano gwange otandika okufa, omwoyo gutandika okufa. Bibuli tugamba in the past we were spiritually dead because of our transgressions. Edda nga tunakkiriza Yesu twali bafu olw'ekibi kyaffe. Ekibi kyokola kitta omwoyo gwo, buli kibi kyonna kyokola kitta omwoyo gwo. Kati bw'ojja mu Yesu n'akuwa obulamu, n'awa omwoyo gwo obulamu okuyita ku mwoyo mutukuvu, olina okusaba. Olekerawo okusaba, manya mukwano gwange nti ogenda kubanga ekibi kikutawanya okuwangula. Ogenda kustruglinga nnyo, ogenda kustruglinga n'ebirowoozo ebikyafu, ogenda kustruglinga n'addictions, ogenda kuddayo mu nsi ate obeere waasi n'okusinga bwe wali oba oli agusooka. So mukwano gwange tolekanga kusaba. Tugenda ku pointi yaffe esembayo. Olekerawo okusaba, olekerawo okukula mu nsi ey'omwoyo. Epointi yaffe esembayo. Olw'okubanga essaala nga bwe tugirabye nti ekuyamba ekuuma empuliziganya ne Katonda,
Esaala ekuyamba okubanga osiikinga guidance okuva ewa Katonda. Esaala ekuyamba okubanga mukwano gwange enyweza okukkirizako. Esaala ekuyamba mukwano gwange okubanga owangula ebikemo. Bino byonna bikuyamba okubanga okula, okukkirizako okukula, empuliziganya ne Katonda ekula, okwangula ebikemo, obeera ku level ya waggulu obanga oli muntu omusabi. So atujja wano nti mukwano gwange olwokubanga empuliziganya egenda kuziba ne Katonda oba okula mu nsi ey'omwoyo, olwokubanga okukkiriza okukula oba okula mu nsi ey'omwoyo, olwokubanga obeera directed by the Lord oba okula mu nsi ey'omwoyo, olwokubanga oba wangula obstacle zonna, olwokubanga oba olaba mu nsi ey'omwoyo oba okula mu nsi ey'omwoyo. Kubanga esaala ekutransforminga, esaala ekukyusa gwe nga gwe n'ekujja mu bulamu buli obukadde, n'ekuzza mu bulamu bupya, n'ofuukira ddala omuntu ekitonde ekijja. Bayibuli kyeyogerako twegatta ne Yesu afuuka kitonde ekijja, ebikadde byonna nga biweddewo. Tolina ngeri gy'ogenda kukula okuggyako ng'oli muntu musabi. Tolina ngeri gyonna gy'ogenda kukula okuggyako ng'oli muntu musabi. Esa mikono obanga oli mpya olwekita Jesus Nation, subscribe okone kade, it's a blessing. Mbeera bulungi, wairaba.